kyempa abalabi babukedde nti totwala buli kigambo kyenjogedde nti bwe kiteekeddwa okubeera, kuba buli muntu alina embeera ye mwatambulira. So sengejja ekikugambiddwa, naye njagala okubakuutira ekigambo kimu nti obulamu obulungi tebulinaako kuweetaweeta makoona. Bw'oba oyagala okubeera obulungi olina okukola n'obwesimbu okumala ebbanga, ng'ekintu ekyo okiddamu consistently. Bw'okiraba nti ekintu kino ne bw'okiddamu tekikyusa results, tekikutereerera, okikyusaamu. Tolemera ku kintu nga kigaanye, okikyusaamu. Nenjagala okukuutira abantu baffe nti ennyanja ekala oba ennyanja ebeerawo ng'erina emigga egiwera egigifukirira. Omuntu yenna eyeewulira nti alina omulimu ogw'amaanyi ogumuwa omusaala gumuyingiriza ssente nga gwokka gw'ayimiriddeko, oyo muyita nnyanja erina omugga ogumu ekalira. Tugezeeko nnyo okulaba nga tugaziya ennyingiza yaffe. Ne bwe mba nkola mu ofiisi wano, omukozi ow'awaka nnyinza omulekera nga abeekinga bisikiti, ne mbuleetera bannange nti ku caayi mbubaguza. So nkubiriza abalabi baffe ababukedde nti olubeerera tunulangako ku kintu ekisukka ennyindo yo, nti bwe mba nfuna omusaala guno oba ennyingiza eno ngigaziya ntya? Nga bw'ojjukira oli ayinza okugaa nti mulimi, naye weerabidde nti nze ne bwe giba miti nnima kalitunsi ow'okuleeta ssente ki, ne nnima musizi ow'emyaka egya wakati myaka 15 ne nnima n'emivule abazzukulu gye balisanga, ne nnima ensuku ez'omwaka gumu nga noga ssente, ne nnima emmwanyi ez'emyaka 4-5 nga noga, ne nnunda ente. Kati tolaba nti amata ne bwe gagwa ebbeeyi, emmwanyi ne bwegwa ebbeeyi, nga ntema emiti. Eno gye nkola ku mulimu gino eno bw'ebaayo nga tebiteredde bulungi, tolemera mu ntebe, kubanga ogaziyizza ennyingiza. Abantu bagaziye nnyo ennyingiza nga bagamba nti ennyingiza yange erina kuba nga nnyanja, erina okuba n'emigga egigigabirira nga mingi. Naye omuntu okulindirira omusaala paka omwezi lwe gunaggwako, tolikulaakulana.